Gavumenti emaliridde okuddamu okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye. Olukiiko lw'abaminisita bwe luyisizza ennongoosereza mu tteeka erikwata ku kkooti y'amagye era ebbago lino ligenda kukomezebwawo mu paalamenti liteesebweko n'oluvannyuma liyisibwe. Gye buvuddeko kkooti ensukkulumu yayimiriza kkooti z'amagye obutawozesa bantu ba bulijjo bwe yategeeza nti abalamuzi abatuula ku kkooti eyo tebalina bukugu mu by'amateeka. Kino kyawaliriza akabondo k'ababaka aba NRM okutuula bunnambiro okuteesa ku nsonga eno era ebiteeso byonna byayisiddwa olukiiko lw'abaminisita awataabadde kwekutulamu. Minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi asinzidde ku ssengejjero ly'amawulire mu Kampala olunaku olwaleero n'ategeeza nti olukiiko lw'abaminisita terwekutuddemu era lwayisizza ebbago lino eri wa kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Tekikirizibwa okubeera ne kkooti ey'amagye ate ng'oba okoze emisango ey'enjawulo toli munnamagye toli muserukale kkooti y'amagye esobola kuwozesa. Ekyo kibeerawo wonna wonna mu nsi yonna naye ne bagamba nti emisango eyo oteeka kugiteeka mu tteeka ogirambulule bulungi mu tteeka ate ne kkooti maasho ebeere nti ebuulibwa abo abaasoma amateeka si baserukale jazi baserukale bokka naye babe nti basoma amateeka basobole okukola omulimo gwagoberera amateeka. Kati ebyo gavumenti yekoze ate. Dr. Chris Baryomunsi agambye nti ezimu ku nnongooseza ze batadde mu bbago lino zituukana bulungi n'ebiragiro bya kkooti ensukkulumu nga kaakano beetaaga bannamagye abasomye amateeka okutuula mu kkooti eyo. Abeere mukakamu nti bano abali mu kkooti babeere nti bali trained basobole okuweereza bulungi babeere n'obwenkanya. Kati ebyo byonna kkooti ge yawabula bye tukolako nga gavumenti. So si kituufu nti kkooti alagira nti tosobola kutwala omuntu wa bulijjo kumutwala mu kkooti ey'ekinyamagye. Dr. Chris Baryomunsi bw'abuuziddwa ekyagaza gavumenti okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye agambye nti mu ggwanga mulimu abantu abaafuuka bamawaggali era bamawale nga kkooti eno yokka yeebasobola. Kubanga waliwo abantu abaafuna embundu tebalina olukusa ate ne bazikozesa bubi ate naffe ne tugamba nti gwoba osazeemu okukozesa embundu ate toli munnamagye toli muserukale tewali agikuwadde togifunde mu mateeka kati lwaki tekutwala mu kkooti y'amagye kubanga oyagala kukola ng'omunnamagye ende kati naawe ogende owozesebwe mu kkooti. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omukyala asobezeddwako alina eddembe okubudaabudibwa nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Omwana yenna omuwala oba omukyala ng'asobezeddwako alina eddembe okubeera nga agenda mu kifo ekiteekeddwa teekeddwa okubanga ayambibwa okubanga obuwongo bwe bukkakkana n'abudaabudibwa okulaba nga avuunuka obulumi bw'alimu mu buwongo ku buzibu bw'aba atuusiddwako. Gavumenti oba gavumenti ez'ebitundu eziremererwa okuba n'ebifo ebyo ziba zityobodde eddembe ery'omukyalo oyo erimuwa mu ssemateeka oba n'eddembe ery'ebyobulamu liba lityoboddwa era waddembe okwekubira enduulu mu kkooti yonna. Kizuuliddwa nti mu myaka gy'ebyensimbi ebiri egiyise bannamateeka ba gavumenti baataasa gavumenti okutanzibwa ensimbi $3,163 olw'emisango gye baawoza ne bagisinga egyali gyawawaabirwa gavumenti. Emisango gye baawoza gyali gya myaka gwa byansimbi okuli 2023, 2024 ne 2024, 2025. Alipoota ekoleddwa minisita wa ssemateeka Nesiga Eddamuzi nga minisitule eno yeetwala bannamateeka abawolereza gavumenti ennyonnyodde nti mu mwaka gw'ebyensimbi 2023, 2024 ku misango 6,878 egyawawaabirwa gavumenti emisango 418 gye gyawozesebwa nga gino bannamateeka ba gavumenti basingako emisango 311 egyataasa gavumenti okutanzibwa ensimbi $2,784. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2024, 2025 emisango 94 gye gyawaabwa
era emisango 393 ne gikomekerezebwa nga ku gino gavumenti yawangulako emisango 285 ng'eyita mu bannamateeka baayo abagikiikirira, olwo gavumenti neewona okutanga ensimbi obuwumbi 379. Wabula wadde bannamateeka ba gavumenti bakola omulimu okuwangulira gavumenti emisango egibalirwamu trillioni 3 n'obuwumbi 163, ate waliwo emisango egiwerako egyabalema okuwangula, olwo ne gisinga gavumenti era nga gibalirwamu obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 249 mu mwaka gw'ebyensimbi okwali 2023-2024 ne 2024-2025. And winning cases worth 2.783 trillion, which is actually the equivalent of almost 3 financial years of PDM. You could say 3 years of PDM can be attributable to the victories of our hardworking attorney. In financial year 24-25, government was represented in 904 cases. 393 cases were concluded. 285 cases were won. In that financial year, government was saved 379.9 billion. Alipoota eno Minisita Norbert Mao agiwadde akakiiko ka Paalamenti akalondoola eby'amateeka gy'akedde okunnyonnyola ku mbeera ya minisitule ya ssemateeka n'essiga eddamuzi y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 ng'eno ya buwumbi 201. Ebyo nga bikyali awo omwo. Era mu nsisinkano kitegeerekese nti ensimbi ezaali zaaweebwa minisitule eno akawumbi kamu n'obukadde 6 mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 okussaawo akakiiko akekenneenya ssemateeka w'eggwanga aka Constitutional Review Commission zazzibwayo mu ggwanika ly'eggwanga, nga zazzibwayo ku nkomerero y'omwaka guno oluvannyuma lw'olukiiko lw'abaminisita okulwawo okusalawo ku nsonga z'akakiiko ako. Abatuuze ku mwalo gw'e Nakiwogo mu disitulikiti y'e Wakiso bali mu kutya olw'enkonge ekutte ku mazzi g'ennyanja Nalubaale abalunnyanja gye bayita mu biru, era bagambye nti etandise okutta ebyennyanja ekitandise okufiiriza abavubi. Abalunnyanja bano bagambye nti newankubadde kino kitera okubaawo mu biru n'akwata ku nnyanja, nti naye ku mulundi guno mu biru aluddewo ku nnyanja nga kaakano ebbanga lya myezi 3 ng'enkonge teseguka ekiviiriddeko ebyennyanja ebito okufa. Kati laki anafu nti musanze nga kuliko empewo nga ziwewuddeko naye wano ekiseera kyonna wano wabeera green, so greenish ye abadde amazeeko ebbanga singa luli emabegako yajjanga n'olaba nti seasono osobola okwagala okugenda okuwuga bw'owugamu ovaamu nga gakusiiwa n'otandika okufuna obutulututu. Ffe nga abawangalira ku mazzi ebyennyanja bifa. Embeera eno ewaliriza abatwala eby'obutonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Wakiso okugenda e Nakiwogo beetegereza embeera, era bano batutte amazzi nga gatwaliddwa mu bakugu okwongera okwekebejja embeera. Ekibinja kino kikulembeddwamu akulira eby'obutonde bw'ensi Nnaalongo Rebecca Bukenya Ssaabaganzi, ng'ono asabye abantu okukomya okwonoona obutonde bw'ensi, n'agamba nti embeera eno ebayinze nga aba disitulikiti kwe kusaba minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi ebakwatireko. Nesinafuna results ezo naye nange ntuteyo busamples nina water quality testing kit kengenda okukozesa. N'ekiki kye tugamba abalunnyanja bamuyita mu biru, abasinga bagamba nti ennyanja tenoga, naye ku luno ndowooza tugambe nti enozeemuko nebaako nkuyita kuzza bwenkulumu oba kyekyandibadde ekigambo ennyanja ezizza obwenkulumu. Ffenna bannayuganda kyetukwatako kuba amazzi gano gagenda geetooloola, tuleme okukyafuwaza embeera ezitwetoolodde, tweyiiye tukendeze obukyafu bwe tukozesa, tuzzemu tukozese ebintu ebimu bye tukozesa, ebivunda tubize mu ttaka. Kabwama Charles amyuka meeya w'ekibuga Ntebe era nga yavunaanyizibwa ku by'obulamu ku lukiiko lwa munisipaali, agambye nti beeraliikirivu olw'akasasiro omungi ayibwa mu kitundu kyabwe, okwosaako amakolero ageetoolodde ennyanja agatalondoolwa kimala ne gafundikira nga agamansiza kasasiro. Kitera okuaffectinga ebyennyanja. Ekyokubiri kyekyo kyenjala kuzzayo emabega kyenkugambye nti abantu abaleeta abatamanyi nkozesa nnungi ya kasasiro ya kumudisposinga wa babaleetera okulaba nti ebyennyanja bibifa. N'ekirala yeyo pollution gye njogeddeko nti chemicals bingi nnyo abamu tetumanyi gye bisuula. Tetwolodda ekisaawe wano
twetooloddwa industries entonotono waneeno tuyina abamu abakolera businesses around the lake. Ye omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Nalwima era nga ye ssentebe w'akakiiko k'obutonde bw'ensi avumiridde nnyo ayambalidde ekitongole kya NEMA wamu ne minisitule y'amazzi olw'okulagajjalira omulimu gwabwe. Ngenda kusaba mwangu ddala abantu ba NEMA Ministry ya Water etandike essaawa eno okutunulira buli factory ezeetoolodde Lake Victoria. Tutuse tuyange ebyennyanja kati bibi n'empuuta zonna zifudde n'engege zifudde. Kiki tuliko tetugana kuloza nti ono green avudde mu ggulu n'agwa. Twaliwo abalina factories kati batugambye ez'ebimuli ne alina factory abantu lwaki bayonoona ennyanja nga tulaba ate nga tusirise. Mbasaba bannayuganda bwe tumala okuba nga tulina akadde ke tubadde Ministry ya Water wamu ne NEMA nga tebalina kye bakolawo bannayuganda ffe tugenda okusitukiramu. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Alex Kizita annyonnyola nti omuntu bw'afuna akabenje kiyinza okumuviirako okufuna obulwadde bw'ennyingo. Singa ennyingo zibeera nga zirumiziddwa mu kabenje oba zikoseddwa mu kabenje ne kiziviirako okuluma okw'olubeerera okukaddiwa oba obukadde oba obulwadde obuva ku nti buli muntu bw'akola obububi obubikka ku magumba g'omu nnyingo butandika okukoloboka ne buvaako ennyingo etambula zeekulubula bwekulubuzi nga wali rafu kiviirako omuntu obulumi. Endwadde enzaale kwegamba omuntu basobola okumuzaala nga obutafaali bwe obw'omubiri buluubirira kulwaza nnyingo ze zennyini nga gwe kennyini gwe kizibu ky'ennyingo zo nga kuva mu butonde bwo ennyingo zo zirumbibwa obutafaali bwo bwennyini obulina okukuuma omubiri ze tuyita white cells. Abantu ba Kabaka mu Ggombolola mu Myoka Kalungu mu disitulikiti y'e Kalungu bagumidde ekire ky'enkuba eky'amaanyi ne beetaba mu kukola bulungi bwansi mu tawuni kanso y'e Kalungu nga beetegekera amazaalibwa g'empalabwa ag'emyaka 7. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffaru kaabituwe. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kukola bulungi bwansi bakulembeddwamu omwami atwala eggombolola eno Katabalwa Nsimbe Vincent n'oluvannyuma beegattiddwako abaana b'amasomero okubadde Kabukunge Senior Secondary School, Skyline, Gracious, Nasaland Primary School n'amasomero amalala. Mu kukola bulungi bwansi abantu b'Omuteregga batandikidde ku mbuga ey'eggombolola eno n'oluvannyuma ne bakkirira mu kibuga wakati ne bakiyonja kyonna era mu kiseera kino kitema abamu ku batuuze abeetabye mu bulungi bwansi ono omubadde n'abaana b'amasomero bategeezezza nti basazeewo okwenyigira mu nteekateeka eno wakati nga bajaguza amazaalibwa aga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7. Bano bategeezezza nti ebiragiro by'Omuteregga omuli okukuuma obuyonjo mu bitundu byabwe ssaako okuteeka amaanyi mu by'obulamu bye bimu ku bibasobozesezza ssaako okubawaliriza okwegatta mu nteekateeka eno ey'okuyonja ekibuga eky'e Kalungu. Amanya gange nze Niyola Whitney Ruth, tunsomera ku Gracious Nasaland Primary School. Tuzze wano okutwala bulungi bwansi nga mu kiseera ky'amazaalibwa ga Kabaka. Kabaka atukuutira okuba abayonjo ensonga lwaki tuzze ne tulongosa ekitundu kyaffe. Katabalwa Nsimbe Vincent ono nga ye mwami atwala eggombolola eno mu ngeri y'emu asinzidde mu kulongoosa kuno ne yeeyanza Omuteregga olw'okusoosowaza ebyobulamu naddala mu kitundu kino eky'Ebuddu ng'abawa eddwaliro ery'omulembe. Bw'atyo n'akubirizza abantu ba Kabaka okwetangira akawuka ak'omukenenya ssaako okuteeka essira mu kukuuma ebyobulamu n'okwewala endwadde. Njagala kubeebaza nnyo olw'okwetaba mu bulungi bwansi ono ate n'amasomero agatuwadde abaana Kabukunge Senior Secondary abaana kumpi basobye mu 13. Neebaza Gracious n'amasomero amalala. Tukoze bulungi bwansi ono lwa nsonga enkulu 2. Esooka okwebaza baffe okusoosowaza Buddu n'atuzimbira eddwaliro atuteereddewo nasari buli kimu ebyenjigiriza abikutte n'amaanyi. Ensonga lwaki mulaba abayizi be basinze okwetaba mu nsonga eno.